oli ku Bokati TV leero enkya ne luli Bokati TV. Walero nina essanyu okwate nga nsisinkanye sako n'okuliraanako omukulembeze w'eggwanga asubira okwate nga addako mu ggwanga lyattu Uganda, omwami Charles Omushana omutunuulizi akaseko akaseko kayitirivu kale nze nedda akaseko nakugamba nze sijja kukyongerako nga tuli mu kamera naye kasita okimanyi nenkimanyi wakaluwa kampa anyway nze kakalamu the answer. Tuline Bokati TV yomukwali emabega w'ekifaananyi kino kyogeza kubate ng'olaba atulaba. Tuline eddakiika ntono nnyo zampadde okukwata tunungamya ku nsonga ziri ssatu. Esooka Charles Omushana wakumulaba wano leero naye yakwatibwa mu ntandikwa ya wiiki eno. Tugenda kukwata tugyogerako ensonga endala, tugenda kukwata twogerako ku kibiina ky'FDC kyayaniriza Lukwago wiiki eno. Tusuubira okuba nga oba oli awo ku byogerwa tayinza okugyayo empapula ez'obukulembeze bw'eggwanga wakati azijjaeyo ani okusinziira ku Charles Omushana gwatunuulira ayinza okukwate nga azijjayo saako n'ekibiina kya Nuupu nga kyo oluvannyuma lwa Bobi Wine okukitandikawo kyamaanyi oba kimwongeddeko k'amaanyi nga ye oba kimuleetedde ate ebizibu ebirala benza okukwate nga ayingiza mawuga atera okukwate nga ayitabamu oluba abantu abannakigwanyizi mu byobufuzi. Tutandikire ku ensonga yo ey'okukwatibwa kwa wiiki eno. Kituufu yali kafyu oba waliyo emabega? Twali ku barometer Kasameme program ya NBS TV ebeerawo ssaawa 4 okutuuka ssaawa 6 ez'ekiro. Program eyo ndiwo ntuulako nga panelist. Bw'oba oli panelist then oba oli mukozi wa TV. You have a contractual relationship. Kati fe tuchaza ba minister, tuchaza ba security, n'abara bava mu government. Oli ye host, oli co-host. I'm a panelist. Okay. That's story which. Kati nze ndi omu ne TV. Okay. Yeah. Naye n'abagenyi bali omu ne TV. Because babeera abagenyi ba TV. Okay. Kati mukulu Museveni bwagamba nti mu COVID waliwo services eziri essential nti waliwo ebyokukola bye bakkiriza bigende mu maaso n'agamba media bagikkiriza then ekitegeeza ne talk shows oba ozikkiriza kuzo zibeerawo kiro zibeerawo kiro because abantu oyagala kubafuna nga bagenda kwebaka oba bali mu sitting room zaabwe kyokka nga yayogera kiro waba yogera very good abanoonya population eyo nga eri settled. Therefore naliyo ng'omukozi mu essential service kyokola ne kati bikyagenda mu maaso zi TV zonna program zigenda mu maaso n'abalala batambula but therefore okukwatibwa teyali kafyu okukwatibwa nti diru yaabwe yafa kati gwosobola okukimbuza therefore kankikuwe bwe tutandika debate Lukwago ku sale deal. Kati ndaba Namboze atandika ne Semujunganda nga bayingire what we call strategic defense. Omanyi omuntu abayogera waliwo bwayogera nga yerwanako oba ayogera nga alumba. Kati nze mankulaba nyanti katono ali mu kwerwanako. Addamu ekibuuzo taddamu kibuuzo kye bamubuuziza naye addamu ekibuuzo ky'ensi ensi kyeyagala owulira kati naye nga yerwanako katalumba Museveni naye yakola ki yerwanako yerungi very good kati agamba omanyi munange okuva mu kibiina kugenda mu kibiina ekirala kikirizibwa amateeka kyetukoze kiryoke bino byebiseera by'okukola ki by'okukyusa so sirabawo nsooka tomula ali mu kukola ki naye gusibu mulimu gwa opposition si kwerungiya omulimu gwa opposition kulumba Museveni oba kirungi oba kibi lumbanyi kati Museveni kati okusalama kati wano kati ngenda kubalumbisa kati ndiko kubagamba mubuulira abantu amazima nti mulira abantu amazima nti mwavudde mu kibiina Lukwago avunde mu DP Besigye amukozesa ng'Omuganda alwanyise Kyagulanyi azimba ekibiina oba gurupu ye ng'Obuganda
nga kizimbidde ku tribe ku base ya Buganda ku base ya tribalism ethnicity because boraba Kyagulanyi byazima n'abadiipa bamujoyininga biki bagamba naffe twagala Muganda kati gwe Ssemujju wano bwoba nerukwawo nga aze gy'oli tazerwa Besigye tazerwa kwagala FDC aze nti Besigye amuleese nti bw'oba akukubagana ne Kyagulanyi n'azimbira ku Buganda mwe muwa Omuganda munne Njagala kusala mu kirimi katono. Ate osala ki kunyonyola ekyaliwo anti kati nawe olaba nawe ofaanana nga basekera ba Museveni. Now kati bwe nkireeta bwentyo nganze calculation yange eri nti bo bajja kuvaayo kulumba kwerwanako because bali mu mood of defense. So they will now do strategic offensive in a strategic defense. Okwagala okwerwanako bajja kulumba. Okay. Nebirala biveeyo. Kanaye tebajja kulumba nze. Because nze ndi munafu. Omawala okuba oluyi naye nti bw'aba agenda okuzza oluyi agenda kuluddiza oli kati olutalo lutandike. Kati nga baye bajja kulumba Museveni. President. Kati indeed bwe baava mu strategic defense gye baalimu nga bayingidde offensive but within the strategic defense. Tuli batuufu. Nekulwaki tukoye Omuganda wagira bwati kati Museveni ye ne batandika kati gye nali mbaagala wali olaba yere tumwinema olaba ki amakamanda bonna banyankole manya biki kibamagala engeri gyazima kati nga babijobiri katawone baliwa engensi etulwana katawone mbasirika kati katulutalo olutani awe mbadde mbaagala mulumbe kati nabalumba ku kiri nga amanyi bwe banaavaayo mu kugumuka tebajja kulumba bajja kulumba oli bwe nali njagala balumbe basi kati oli nagamba namwe temugenda kuvaayo temugenda kuvaayo nga 99 eziri awo teziri wansi wa 15 ezitulumba but kati bwe zitulumba nze nga ndaba zikoze defense round defense mu kutulumba kati bw'olaba oli alina round defense tomudduka omudduka ofa yingira mu defense ye kati kuyingira muki mu defense yaabwe nenva mu moloka because moloka bayinza okukweramu amasasi kyangu bw'obanga walimu omuntu munda nga balinamu entalo zaabwe biki oyinza okufiirawo mu kavuyo kati kwe kuva muki mu moloka kati nenzigira kamanda ono omukyala ali ku radio ali abakamandinga awo kugamba nga nyina okubeera kumpi n'emmoloka emu endala weba okukasuka ebyase bikole ki kati naye ate nga ndaba balowooza banyina kati bali ku kintu kyali kituuse ku sseri ebyaso yes kati nga balina okulumba bali naye nga banoonya order balinze order ebakkiriza okuyingira mu studios kuyingira ate nga ne mu studios omanyi waliwo abaserikale abakuumawo tuli saawa 6 naye nga ate ebizibu bye balina bwogamba balumbe studios nga tonaba police army nga abapoliisi abakuuma ekizimbe because ne mu studios naye wali abapoliisi ate nga Kakoza naye ayingiddeyo naye nga alina bodyguard kati nga amasasi gagenda kwaka kati kwongerayo amasasi amajasi nebongerayo ki nebongerayo kati order nejja bali abali mu studio therefore temulumba studios naye mukole ki mubasurrounding kati nze kukuntwala mu sales naye diiru neefa kati wavaayo nga omuntu oyo kati kyekiyamba because bali bagenda kugwa mu net kati nze okubalabula nti bitabuse kati nga nyina okukola alaamu ne bano but it's a battle bulawolotalo because singa nali nabo ne babatemula n'empona ate nga kibi nnyo goyinza okuwona olina akola nebere kati kyola batuliddewo bibe naawe tegeera nti kano bikoze eki ebyonoonese and indeed bakitegeera bulungi ne bayingira munda ate nga tolina bwoyi because kuyingira munda kitaba kitegeeza olumbye newspaper olumbye TV ate nga TV nazo zirina protocols zaazo oba oleesa entalo ennene tekyali kafyu story ogifunye munauganda byogera mpuliriza but it was a reaction nti nabo kaya kapiira kempa bali bwe kakuba golo yakwata and indeed golo yakwata so the strategic objective najifuna Nkulu Museveni nawo kirabye ensi ekutegedde gozimba amawanga naye ogazimba weekaabya nti olwanyisa amawanga bafuse musango nguliwa ayitasobola kugunteekako because njagala kugunteekako then ebeera electoral issue because njagala kugikola an electoral issue
Vewa kulikayo kasawa katonda bitofa izo ntalo. Okay, njaga tuddukeko chap katono. Nga sina kuyingiza ku nsonga za FDC. Elias Lukwago tuba tuzikona katono. Mukulowooza olowooza Besigye ne Bobi Wine sinkano yabwe yavanga muki okusisinkana kuki je basinkana nga the first one nti mukukola choita DP reunion ate najirimu twali turutunulira kuzimba DP efuke broka wano nga bweba ina aba MPs 20 nga ne population yenkana ba MP 20 kozo ina bwanika chairman wa LC5 wakiso mu DP naye wakiso is not DP. Okay. So kisoboka okubera nga oli opposition no wangula abantu ne babera opposition kozo bero ta chairman wa LC5 gokulya district oli wa DP naye ate ne baberayo ba MPs nga ba NRM ekitegera te wakola bakulonda ng'omuntu bwe tozimbye kati idea gye nalimba wadde mu reunion naye ate bo ne batunulira twagala anabeera president wa DP ne Fraga Bear nga Muganda kati omulaba asooka ku line eyo n'abeera Besigye kati kyobola abasooka kulumba Besigye babwanika n'abala kwasi Muganda kati ate ne kigaana because mu Besigye ate waliyo Abaganda waliyo Nambooze ne Lukwago kati ne bazza omuliro kati eyo diri bwerema kati kwe kugenda mu mpulizagana this peace talks nti bw'oleeta Kyagulanyi nga mukozesa kukyagulani kuzimba kulwanyisa Besigye bakasi Muganda tugenda kufiirirwayo Nambooze ne Lukwago because mu gang of 7 eri eyabasegona nabani ate Nambooze ne Lukwago gye bali nabo bali mu gang eri kati nga eno kyabatandise nga tugenda kubattirayo babambike kati kukola endagaano esooka ne Besigye kati endagaano ey'okubiri gye bakola na Besigye nga bano bagala okuvaayo abagala okuva mu DP baje eno wa Kyagulanyi awalawano bagenda okugenda nga tebagala ate Besigye abalumbe because naye bw'abalumba bagwa mu constituencies zaabwe nazo yazimbayo nakati eyo Nambooze eyo baani ba Lukwago ba Masaka eyo naye ayina yababe abamukiririzamu nga Besigye kati nga yendagaano y'okubira ate gy'obadde okola ki evaamu obusepiki kati naawe kati oyina manovers eziro naye kati manovers eziriwo bakkiriza bagenda kuwangulwa bamaze okukkiriza bagenda kukola ki kuwangulwa kati kye balwanirira ani anaafuna office of law leader of government opposition so Kyagulanyi akola ekibiina because yagamba bw'oba ng'oyagala kugendera ku fire base crew yange zino crowd zange zembeera nazo then naawe beera owange obeere MP nga wange nsobole okufuna kolop leader of government opposition because leader of government opposition tali wansi wa billion 10 buli presidential term myaka 5 yes zafuna no actually it's around 2 billion shillings per year 2 to 5 billion so balinga almost 20 to 30 billion per term 5 years is some office naye nga oyina n'abakozi naye oyina n'abakozi oyina na ki because bakuterayo n'abakozi okkirizibwa okuleeta abakozi n'obawa emirimu nawe ekyo kimu ekyokubiri bw'oba nga oyina ba MPs gavumenti ekuwa ensimbi olwokuba nti oyina ba MPs mu parliament kati FDC efuna $5 buli actually efuna around 2 billion per year yes kati ze billion 10 kati nona agamba muje wange nange mbere nga nfuna billion 10 ezo so obuyayi bwola balera fo buno obuli wano batunulira business kati biri babivuddeko ebyokulwanisa n'okukyuka babivuddeko wanene waliwo omuntu gwe nali njogera naye nangamba nti okubeera leader of opposition kisinzira kwa kuteekya okuyimuka lulu no okubeera leader of opposition kisinzira ku government Museveni waba ku ntebe 10 ng'afunyeko entebe 9 yajja kubeera ne leader of government business kati entebe 10 ezisigadde si opposition gwe bw'oba ng'oyinawo 6 president w'ekibiina kiri gw'olonda loop kati loop oyo
ego wo mukaga ora mwena muri minority na intebe 10 ini sense temina che mukora yana kisinzira mukaluke mubaddemu akajeno MPs abali mu parliament okay kana oyinza nokuba ne 1% naye ng'ekibiina kyo kifunye entebe mukaaga naye nga akalulu kaaganye abalala bafunye nnya bwafunye eki mukaaga mwena mwakoze bubi bayire ne wafunayo 5 zokka nga endala zonna Museveni yasute nenga MPs batano be bayisemu kuba wakanya Museveni gwe ngoyinako basatu okola leader opposition right kati leader opposition oyo gwokola tali wansi wa billion 10 you get mubalira roughly like 5 billion shillings per year per financial year. So that's around like 50 billion nga budget yo olokuba ina ba MP basatu ku batano. Yes. Ochiraba kachobola abada ateka oliro chobala ntubulye na abada wangula mu parliament mu FDC nga ateka ko leader of opposition owe kofuna now ate wali uno obukiiko obulala like PAC Public Accounts Committee ina budget nene naye nga ya opposition katuge president gwoteekawo leader wa PAC Public Accounts Committee aina office go president w'ekibiina ekiri mu opposition ekiina bayabaka naye nga be majority mu opposition naye bano bebateeka mu kati bana aba DP basegona baani bagamba gwe mawo tufunirako sente fe tufunira wa tabera mbalambulukufu ba president babera mbalambulukufu ku bantu bano bebakiika anti kati sente za kibiina ziyita mu president sente zigira kibiina kati ekibiina kye kizikozesa nebo bali bakimanyi kati bano bagamba sensimbi zandibadde zaffe tuweeko wabanga tuyagala katugende bwe tugenda okuteesa kati zowulira memorandum of understanding bwe naawangula ng'ofuna biliyoni 10 kunze naawe nampaako emu kati ze deal zolaba eziri awo kamwoca kekavuyo akali awo okuteeseganya ne kubeera wano kuganye ne baddamu kati kwe kuyomba bwe nzijeewo ne mpawula ne nfuuka MP ne bakuwa biliyoni 5 olwokuba nti oli leader of opposition ku biliyoni 5 zo mpaako ezange 2 ebyo biri by'okuzimba bibiina kati sikyabirimu kati we batuuse kati ze ntalo z'owulira mu FDC nga amafaabi naye atabuse kyobula bamukya muntu nabo bagenda ayagala azimbe bazimbye naye kati tebakyali ku buyinza tewali avuganya kati tubirowoozaako ebyo nendoza ono aliwo ate ono wekamocha naye naita nabirowooza ate kati wakamocha agamba nze naleeta crowds zange mwagala kukozesa akantu kange kali akagofiire ke nange musooke mu J wange bwe muna J wange nenfuna ba MP nja kuba mbafunako allowance kati kwa allowance akoza n'afuna billions ezo wajja okuwa nanyini kibiina nga tanaba kulowooza ku kyakutuuka mu ntebe y'obukulembeze abitegedde nti tebikyasoboka batuvuddeko olaba bali mu campaign waliwo wabawulidde nti bakola campaign entalo zonna ziri ku nfuna ababaka bemeka mu parliament nze n'asingayo obungi mu parliament abawakanya Museveni nfuna obwa leader of opposition naye kati Museveni n'alangirira leero tewali allowance gyempaayo olwa MP ali mu opposition ebya leader of government opposition nayo mbijeewo ogenda kulaba nga bazeeyo mu bibiina byabwe Uganda byogereyo nkutu gwoliko njaga tuddukeko ku katono Mwami Lukwago yajjayo yes yagenda mu FDC kyenyaga tumalize nakyo olowooza eno wiiki wekatali jirya wetusuubira etandika nti ayisuubira okuba ate nga bapresident abasinga naawe ndowooza okugyayo empapula bintu bibiri ebiri mu badenyanakimala erumu mu FDC Lukwago aba tajjaeyo mpapula zino ez'obwa president ani goola abayinza okuba ate nga ali emabega gutuyinza okuba ate nga Besigye akomawo oba ebintu biri bibiri ekintu ekisooka nti Lukwago meya kyebale basuubira mu bwa meya yali budget eya KCCA kati kyobola entalo zonna zajja nti mukulu Museveni akyusa etteeka ate n'abateekako akazito ka ED executive director nga yayina essente bwe munaatwala KCCA mwe munaabeera n'ensimbi kale ED wange ate wabwe n'abateekako minisita kati n'abali mesa okufuna sente so kati opposition n'eryoka efiirwa yasigaza meya naye nga kipapula I'm not saying the individual kipapula naye nga office
temuli kirimu naye ate toyagala ate ogifiirwe bwoza ate oyinza okugifiirwa ate ensimbi nazitwale wa meeya ekyo ne kiba kimu kati ekyokubiri kiri ekibiina Besigye ye nga Besigye ayina okusigalawo bwaba nga kati agenda okujja ayina okuleeta owuwe nga ye Besigye right kati ye kaadi gyaliko ku lukwago tusigaze obwa meeya because ate buyinza okubava mu ngalo ne budde wa Museveni tumuteekeko obatu kati kwamaye debate gye bakyalimu omwokweyinamirira kusanga oli bwoti ng'enkuku erwadde omulala bwoti kati kyekizibu kye bakyalina ate ekizibu kye balina ate balina okubeerawo n'omuntu ng'ali ku standby kulwanyisa Kyagulanyi ate Lukwago what they call the legitimacy of the tribe nti Besigye naye akyali mu liigi eno anti ye alina Lukwago amuyina nga nkumbi bw'oba otunulira ku Lukwago mutunulire ng'omugo gwa Besigye wano ku Busiraamu ne ku Buganda the tools zibiri then tunulira Kyagulanyi ng'omulabe olw'Obuganda ne crowd ezo kwawula nti Katora Museveni azikubisa covid naye yazeeraliikirira n'azikubisa covid kati zikyali awo kati kyobola ate nange nemukubira ku TV because nayingirawo kanange nange nyina TV gyabadde addukira kati nze mukubira eno gyabadde addukira yaye yalowooza agenda kubaleeta ku TV tewali amuwakanya ogenda kulaba ate nga ku TV kwendi kati kyobola kati nange kati nfuuse mulabe alina okunoonyeza eddagala mangu no anti nkoze naye Museveni amanyi I'm an expert kupanga byapanga nze nali mbipanga so akimanya amanyi mbimanya I know those games simanyi obuntegeera so singa kyali kyakugula nalibadde nga nafuna da promotion eri but bali bagala bancontainingireyo banyingiza amaje bantraining kati banyingiza ne bantraininga byonna bwe mala okubifuna nengana okufuna enamba kati singa naye nafuna enamba kati singa ndi ku Kano naye nga sisobola kwogera sisobola kufuna kati namwesala no kati mbyobufuzi nange nyina ekyange naye ekyange tekiri mu mateeka anti katola nkikuwadde ndikyogera nga nteekayo woluule nga ngambe nti ekyange kyekino awo nga nteekayo bukozi wenkyogerera lwalutalo ensi eyagala okutuwangayo kakadde kale buli lwa 6 otuwengayo eddakiika 7 watangazenga tweyanza nnyo twebalire ddala kwate nga butwekumiddeko bannayuganda eno Uganda byogere subscribinga sharinga commentinga batuwadde olunaku kyekisinga obukulu mu byonna ebisigadde tujja kuba tubirabanga bwetyo mpolampola nze Kakalamu the Answer mbadde ne Boka TV wetugeza kwata tukwasaganya ensonga zino takumira mpeera ku nkumi oli ku Bokat TV leero enkya ne luli Bokat TV